Thank you so much, guys, for tuning in to Cookie Promotions. Amanya azze Flora Show. Don't forget to subscribe, to comment, to byonna obirenga obikola ku channel eno. Naye nga mbebaza nnyo bannange, mwebale tufuula number 1, mwebale ku viewinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye nga olunaku olwaleero tuli wano tuli mu offices za Ministry of Tourism. Tugenda kuwayamu n'omukyala omwe agenda okuba nga atubuulira ensonga ennyingi ennyo z'ogenda okuba nga naawe otegeera osanyukire wamu naffe ojaguze buli kimu kyonna agenda kuba akitubuulira. Saagala kubanga mujja bigambo mu kamwa, njagala ye kennyini abeere nga abyeyogerera. Madamu, nsanyusa okukulaba. Kale nnyabo. Olabika bulungi. Weebale kusiima. Amannya go? Rose Mushabe. Nze nkulira ekitongole kye bayita Uganda International Cultural Expo. Nsinzidde e Maryland, USA, n'ekitongole ky'Abannayuganda abawangalidde America. Naye wano e Uganda tulina a branch, tulina team eri wano, so kyekindeese leero. Okay, ekitongole kyammwe kikola mirimu ki? Ekitongole kyaffe kikola omulimu ogumu gwokka, okupromotinga Uganda mu bintu byaffe eby'obuwangwa, culture, wano e Uganda ne Bulaaya. Tutandikidde America kubanga gye tubeera. Basically mukola ki mwenga mmwe? Okay. Kati nga guno omwaka 2020 guno omwaka tulina omulamwa tunonyeza ebitone kuva ku soosi mu kyalo eyo tugenze mu byalo ne tufuna abasajja abakyala n'abaami nga balina ebitone bya kuyimba mu bivuga ne mu mazina agafa ag'obuwangwa. Kati abo betugenda okuleeta wamu tulage Uganda obulungi bwaffe nga tuwolesa amazina ebivuga n'ebivuga. Yes. Kati muyise mu mitendera ki okulaba nga mugenda mu different parts of Uganda okulaba nga mufuna abantu bano abakola ebintu ebyenjawulo kuba tebatera kusangika, like baba ku special order nti ono abatumiza ne bajja naye mwe mukikoze mutya okulaba nga mutambudde every part of the country okulaba nga mufuna abantu bano? Webale nnyo, si kyangu go mazima, naye twebaza aba Ministry of Gender, Labour and Social Development naddala Culture Department, technical team eyatulaga ekkubo. Twava America nga embassy yaffe, ambassador wa America nga atutumye kubanga gye twasookera etwalaga kiki twagala ne bakyagala ne batusindika ku Ministry of Gender. Era baatwaniriza ne tutegeka wamu mu mwezi ogusooka gwa January ne bakola program ne tugenda nabo ne tulambula Uganda yonna kubanga bo balina abantu balina lists era kyeva nkubira omulanga Abannayuganda bw'omanga mulina groups nga zino temuzisirikira mwewandiise mu Ministry of Gender kubanga nsuubira waliwo abamu temugenda kweraba ate nga mwemuli ate nga muli n'ekitone. So ye yali bwetu bwe twafuna omukisa kubanga twayitira mu kitongole kya gavumenti nga ate nga kimanyi gye bali organized, babamanyi mu kitundu, balina endangamuntu, bantu basuuka emyaka 18 kubanga kitwe twali twagalira ddala stage esooka. Kati waliyo abaana abato nga abaana nabo basobola okusanyusa abantu ne bavuga bo mubasazeeko kubanga oŋŋambye mwagala 18 n'okudda waggulu, naye oba oli awo waliyo abaana abato abasobola okusanyusa abantu? Kati guno omwaka kubanga mulimu okutambula kubanga kuva wano bwe tunaamaliriza omwoleso guno gw'e Uganda waliwo be tugenda okugyamu abasingira ddala bonna balungi naye waliwo abasingako banne naddala b'ebivuga n'ab'amazina tugenda kusunsulamu betugenda okutwala. Buno obudde bwa somero tetwagala kutataganya amasomero okusoma kw'abaana naye emyaka egijja mu maaso kubanga kino kigenda kubeera ekintu kye tukola buli mwaka, annual event. Omwaka ogujja twagala kukola competitions ku regions katuteekemu n'abaana b'amasomero mu budde bwabwe babeeramu holidays nabo babeere part of it, bafune competitions ezaabwe n'ezo zaabwe ziba zikoma wano. Mpozi bwebanga tufunye opportunities eri z'amasomero zibasaba awo tusobola kukwatagana ne Ministry of Gender ne tukola program ey'abaana abato. Naye wano twagadde abantu already nga bakulu nga
balina obudde wetubagalira wabeerawo activities ebulaaya nga tetugenda kwekwasa ate abaana bali mu ssomero tetwabajjemu twagala abaana naye ku lwa program eno yaguno omwaka tugenda n'abantu abakulu. Okay. Kati mwaselectinze groups mmeka okubanga zigenda okurepresentinga Uganda? Wano abagenda kwolesa bwene Uganda ziri groups 17. Tuli basanyufu nnyo mbu bannaffe abayindi abawangalidde wano Uganda bajja ng'abagenyi abakulu be bagenda kubeera performing guest artists. Katuli basanyufu kubanga tugenda kulaga kiki Uganda kyeri. Tugenda kulaga tuli wamu, tuli bantu bamu, nenga tuolesa buli ggwanga erina ekitone, buli ggwanga erina amazina gatafaanana n'amalala. Balina ebivuga nga tebifaanagana, so kitwagala kulaga Uganda kiki obulungi bwaffe. Naffe tubeera nga tuli mu mawanga oba tuli wano tweyagalire mu kiki kye tuli. Kubanga mu bikwataganya n'ebyobuwangwa tuli baggaga ennyo. Ensi ennyingi zirina olulimi lumu nga weebikomye naye ffe tuli bagaga nnyo. So kyetwagala kulaga abantu. Oyogedde ku nnimi ennyingi eziri mu Uganda. Mu nnimi mmeka oba tribes mmeka ezeetabye mu 17 groups zino ze mulezi? Kati 17 groups zino ze tufunye ba 17 zeetoolodde region zonna 5. Katwasaze mu west, east, north east and west. Yaziri 5. So kati tulinamu Abakiga, tulinamu Abatoro, tulinamu Abanyoro, kati tujja mu central tulinamu Abaganda, tulina Abasoga, naye nga Abasoga bagenda tulaga ebintu bibiri, bagenda tulaga emwoleso kubivuga n'emazina gennyini. Tulinamu Abagisu, tulinamu Abakaramoja, tulinamu Abaluuru, tulinamu abava Acholi, naye Acholi na groups ziri unique. Kati tulina Abacholi abava Agago nga bazina performance gye bayita bola dance. Bokka bo bagenda kujja bakole bola dance yokka. Then tuna group endala y'Abacholi egenda kujja ereeta lakalaka ne ding ding. So Abacholi be basusse ku bannaabwe nti bo balina ebintu ebiri special nti groups 2 zokka ze zivuddeyo. Abacholi balina performances zisuka mu 2. Actually ndowooza be basingayo mu Uganda mu bugaga bwe kijja mu bintu byaffe by'amazina balina nyingi nnyo. So naye tetugenda kwolesa zonna kubanga si event ya Choli yokka. Ne tugenda kujjamu zino abantu ze baagala ennyo kati nga bola dance nungi nnyo, very beautiful. Abantu bambala feathers ku mitwe, it's beautiful. Muna kujja mwerabire ebyembagamba, it's very beautiful. Naye tulinamu group eri interesting ey'Abatwa. So tulina Abatwa bava Kisoro. Kati mwabatalabangako Abatwa mbasaba mujje Serena. Mujje mulaba Abatwa bafaanana batya, boogera batya, bazina batya, mujje mubalabe kubanga bagenda kubeerawo nabo. Okay. Kati waliyo omuntu ali eyo ng'alina group ye nga ye maybe oba temwamulaba oba temwamuselectinga kumuleeta yeegatte ku zino 17 groups. Akyalina omukisa ogugamba nti nze nange njagala kwegatta mbeereko oba ne mwongerako nga yowa 18. Sawa zino kubanga kati twamaze kukola program, twamaze kukola budgets, kati kiba kizibu. Naye kyembagamba omwaka ogudda kubanga twagala kutandika mangu kubanga guno omwaka byali bya mangu January ne tugenda mu communities. Kati March mulaba tuli Serena, it's just one show. Naye twagala guno omwaka gwe tugenda okutandika nga mu mwezi gwa 10, 11, 12 tukole tutandike competitions eza regions. Kati nammwe abataafunye omukisa mujja kuvaayo muwolese ebitone byammwe baba selecting kubanga bano ojja kubanga tukozesa abakugu abamanyi. So tubafune from the regions tuddemu tufune performing group ena performing olunaku nga lwe tugenda kukola Serena. Yes. So basically bana abatafunye mukisa kujja eno ye moment yaabwe okulaba nti kino kye tulina okukola okulaba nga twegatta mu mpaka zino. Yes, ekisookera ddala balina kubeera organized, balina kubeera na leader, balina kubeera registered kitegeeza mwemanyi, babamanyi, LOC abamanyi, ekyalo kibamanyi, muli n'endangamuntu, muli bantu abamanyiddwa mu kitundu kyammwe kye muva.
tetukusuubira nti no ogenda kuva wane Kampala kubanga wawulidde nti no tutwala a performing artist abeva Rakai kubanga oli Muganda n'odduka Rakai tekijja kusoboka kubanga group tekumanyi ukitegeera katwagala tufune abantu va Rakai nga be Rakai abe Masaka nga aba Masaka abaggulu nga baggulu nga kubanga twagala tutumule ebitone byabwe bwe bajja wano mujja balaba wano waliwo ebitongole bingi ebyagala uniqueness waliwo ajja kulaba performances za ggulu agambe Katonda wange mu Christmas tulina Christmas party katuyite bana abasajja bava eggulu tubawo omukisa nabo bajja baperforminge nabo bafune ku sente. Oyogedde ku kyokugenda America 17 groups zonna mugenda zitwala America nedda nyabo ku lunaku olwo lwennyini nga 28 tujja kubeera nga tulinako abakugu nga babasunsula tugenda kujamu abantu 40 mu groups zonna tetugenda gamba mu group eyo tujja mu 10 bo bajja kukolesa kiki balina bali ba experts bajja banoonya mu groups zonna nga tusinzidde kubivuga ku mazina kugamba byonna nga batadde wamu nga package bw'obanga omuntu amanyi kuba ekivuga ate nga amanyi amazina oyo aba alina advantage kusinga omuntu omulala kati abo tujja bajjamu bokka kati bagende through extra training kati kulabika nti no ba training ku level gyogendera ku stadium enene e Bulaaya gyogenda mu kwolesa standard enene kati tugenda kukwatagana n'abantu abakulu ababiruddemu mu National Theatre bajja kutuyamba ku bantu abo betugenda okutwala abantu 40 tugenda batwala America coronavirus gyali sawa zino wamanyi bwe twatandika kino coronavirus ali teriyo era bwe twajja ne Uganda mu January ne tugenda mu communities kunoonya bana abantu tetwali na bulwadde buno obulwadde bwakajja kati sawa zino ffe kye tugezaako okukola performance ya Uganda yokka tetusuubira muntu yenna kuva bweru okujja wano performances za America nga Mukama tukwatiddeko ng'evuddeko ffe kye tugenda okukola kye tubasuubiza bw'oba ng'ojja ng'oguze ticket manya ticket gy'oguze egenda kuyamba oyo omusajja mukazi tumufunire passport tumufunire travel documents ze mu budde bwenaaterera ne bagamba we are ready to go ffe katale weekali kayitirivu America bantu bangi abagala kulaba ebintu ebipya nga bino communities twakoze tukwataganye ne ministry ne embassy yaffe ya Washington bali abantu bakoze omulimu bali tuyingide mu societies ennene ez'aba African Americans nnene baagala kulaba so nyinza kugamba mu tuli sold out mu shows zonna ze tunabeera nazo America ate zigenda kubeera nyingi tugenda kubeera Washington Maryland Virginia New York katwafunye ne New Jersey kati bakyatugamba ngandi wano bankubenda New Jersey naye kati by the time of travel twandibanga already tulinga mu states nga 10 so tetujja kubeera mu kifo kimu kyakubanga tutambula nga tutwala abantu around America gatwolesa kitulinga tu promoting ensi yaffe in turn twagala tusikiriza abantu omubungi bajje balabe kubanga bajja kwanga balabe kwa katini twagala bajje balabe babola dancers abazina nga bali 8 oba 10 ku stage oba kitegeera so kye tugezeeko okukola abantu bano bali 40 people bemutwala selected from different groups we batuuka America bagenda kuba bazina amazina gegamu oba buli omu agenda kuba azina amazina okusinzira ku group ye gye mwamujjamu anti kati bw'obanga oli mukiga kyeva bakugyemu kubanga omanyi olukiga bw'obanga oli mutooro bajja kugyemu kubanga oli mutooro manyi amazina g'olutooro katunenge tujja kukwataganamu mu group bayambagane kubanga tetusobola kutwala oluganda lumu we need to take kubanga banga otwala Uganda oyagala otwale buli omu kati buli gwanga tugenda kugenda nga tujjamu abasingayo then bajja kuba training awamu tufune final product enayolesa Uganda nga tuvudde kwegamba kyesi kugambe bwe tunaba nga tuli Serena ojja kuba nga otudde mu ntebe yo naye nga amazima gennyini oli ggulu endakika endala oli Arua endakika endala oli 10 oli Kisoro oli Kasese kubanga n'abakonjo nabo bagenda kujja then tugenda kulaba n'abayindi makati nabo bajje bateekemu katugamba ng'oli India oli Uganda naye ng'oli India so kye tugezaako tusitule Uganda
wano ojja kubanga tulambula Uganda nga tuli wano mu Uganda naye kati tugenda kusitula Uganda tugitwala America kye twagala okufuna tuddemu tusitule America tubaleete Uganda kati kijja kuba kintu kya buli mwaka guno omwaka tutandise n'amazina n'ebyevuga omwaka oguddako kubanga twagala kati kuteekamu abantu abalala tusobola kusigaza theme y'emu so tuddemu tusunsule n'emyaka egijja tugenda nga twongerako emmere ennyambala ebyobuwangwa antiques oba how do they call it? Antiques is kati ng'ebintu bye tukola mu ngalo zaffe bye tusobola okutunda buli mwole sijja kubanga guli unique nga tegufaanagana n'ogutubadde nagwo naye guno olwakuba it's the first time tulina just performance emu naye expo egwera America enyabo ekyo kyo tetumanyi kyetugenda kikolera kubanga risks ezo weziri naye kyensobola bagamba twogedde n'abasajja bano abakyala bwe twajja ne tubagamba tugezako bba wa future bw'oba ng'oyagala kufunamu katukolere wamu bwe tufutuka America n'ofuna kati ng'abaana abavuga ne bafuna ekitongole kimwagadde tumuyamba n'asetolinga in n'ekitongole ekyo ligale tetwagala babule kubanga babula kati ebintu bya America bizibu oyinza kubeera America myaka 30 nga oli weekweka wansi w'emmeeza ate nga chances z'oba ozisse so twagala babule ene contract tugenda kukola nabo tugenda bagamba contract eno ya mwaka ne muguno omwaka bwe tunaba nga tuli America ne wabeerawo ekitongole kikwagadde nga ggwe tujja kusigninga off officially bakukolera empapula zenyini ezokkiriza kukola eri n'oli ne tumanya nti no govuddemu kubanga kati groups batukyalina nnene tujjayo omuntu omulala naye tugezako okwogera nabo tuleme kufuna abanaabula kubanga bwe banaabula baba bagenda okwonoonera abalala ate nga bangi ekivulu kyaddi tuyingirira ssente mmeka kiriwa ekivulu kiri nga 28 Serena 28 guno omwezi ogwa March tutandika sawa 10 tugulawo gate sawa 10 kubanga kati naba ne Ministry of Health eyagala tujje mangu kwetegeka because of the coronavirus kati tujja kujja mangu so tuyingire security checks zonna kubanga tusuubira omukulembeze w'eggwanga twamuwandikidde tumusuubira so tudaba kufuna confirmation but fe tusuubira mbasobola kujja so bayinza kubeerawo security checks nene so twagala abantu bajje mangu bagende through all that security check batuule sawa 12 zennyini tutandike kubanga it's non-stop bwe tutandika kuvuga ride tewali okuyimirira tutandika ne tugenda all the way speeches ntono tujja kubanga ziri makati omwo naye egenda kubeera performance nga sikiwa walwe yali agirabyeko sente mmeka mitwalo 10 ordinary ticket tulina mitwalo 3 VIP seat ng'otudde weka then tulina table nga meeza z'abantu 8 za million 3 bana ezino esente basebo ne banyamo zigenda kuyamba tugenda kuleeta abayimbi 300 performers kuva Uganda tufe tubaleeta fa abaliisa fa babeebasa fa bambaza wala batalina n'engato twagala balabike bulungi so sente zonna ze musasula wali zigenda mu bana abasajja n'abakyala ne expenses zonna zinaba nga zikoze zitegese omukolo so tubasaba muje mutuwagire jangu oyambe muna Uganda munno jangu ogule tiketi osobozese omusajja ave Karamoja naye ajje ku stage enene nga Serena bamulabe tomanya yandiba anaavaamu n'agenda na America kyekivulu kyammwe kisosolooza sente ezo teziri waggulu nnyo sente lwaki twatadde sente ezo lwa expenses zagiddeko kubanga twogera abantu 3 abagenda kuva tulina abantu abava Karamoja tulina abantu abava Arua tulina abantu abava Kisoro bifo byawala bagenda kubeera wano ennaku nga 4 kubanga balina kujja babeere prepared kulaba stage bamu tebayimiranga ku stage enene katuna baleeta nga bukyali expenses zonna balina okulya balina kwebaka balina okunywa Serena yennyini twagisasulira abagenda abategesi bonda tusasula so ezo ze sente ate nga tubawa performance eya groups kwegamba Uganda yonna tugibalagidde mu mitwalo 10 tiketi tuzisanga ka tiketi Serena wennyini
ku hotel, Serena Hotel, ne ku Capital Shoppers Ntinda. Yes. N'ebigambo byewandyagadde okubawa ebisembayo. Abasebo ne bannyabo abatulaba mbasaba mujje mutuwagire, wagira muno, wagira Omunnayuganda muganda wo, mujambe naye akulakulane kubanga Mukama yamuwa ekitone, katumuyambe naye tumulabe n'ensi emulabe kubanga bw'oyamba oyo oba oyambe n'abantu abalala gy'ava tujja kuba tweyambe ffena kuva mu bwavu. Enyabo. Weebale nnyo ddala okundaba okumpa chance eno yakwogera gye muli, weebalire ddala nyabo.